nze Agnes Muliro nze nzaala Wisdom gwe muyita pastor. Weird pastor. Mutabani waino abadde alina obulwadde bwonna obw'eriiso. Talwalangako. Wategeera ddi nti mulwadde eriiso? Nategeera Lwakusatu lwe yankubira essimu ku makya nangamba maama omutwe gunnuma. Ne mugamba anyweko ku mazzi amireyo ku action. Ziba ziwera ssaawa nga 2 ez'olweggulo nangamba maama omutwe gweyongedde. Neeraliikirira Mulumi pasita bw'alimu amazima bw'amaanyi nnyo ddala owulira n'ennaku maama we gy'agezezzaako okubeera nga ayogeza wabadde atunnyonnyola ku mbeera ya mutabani we abandi gwe tumanyi nga Weird Pastor. On top of that waliwo akatambi ke ŋŋenda okuzannyira ka Spice Diana actually kanene eno kalaga nti kakwatibwa ku lunaku olwa Valentine's Day ku Comedy Store. Spice Diana waliwo omuwala eyamutuukirira n'amutegeeza story ye nga bamukuulamu erinnya mu kulikuulamu eryaddirira yali kansa. So ng'agezaako okubeera ng'omwana muwala oyo asonda miliyoni 10. Abantu bangi gye balinze benzikiriza nti balina omutima oguyamba naye ekisinga okubeera nga kibeesisa mu kuyamba kwe kuwa obuyambi abantu abatasaana buyambi n'okuwa obuyambi abantu abafere ensonga. Lwaki abantu abasinga tebaagala kubeera nga bayamba naye ng'abantu ab'okuyamba bo gye bali bangi. Nakutegeeza wano ku SMX Media nti twagala tutandikawo YouTube channel yaffe eri eyokube tugifuule YouTube channel ey'abantu kwe bayisizza ennaku yaabwe n'okuyambibwa wamu n'essanyu si bya nnaku yokka nedda wamu n'abantu abatuuseeko ebyessanyu. Naye omuntu yenna yenna asobola okubeera ng'atuukirira abantu abo okubeera ng'abayamba bambi bayambe. Gwe wenna wenna alimuko nandikwasaganye nani okulaba nga nfuna abantu bennyamba oba akatini ke nnina sobola okubeera nga nkasharinga n'omuntu eyeetaaga obuyambi. Namba yange weeri awo nsobola okutuusa ku bantu. Mulimu abajja mu inbox yange nga sinna kyakubakolera, mulimu abajja tukole story oba interview ng'olaba ne wonookola story oba interview eyo ng'amazima process mpanvu. Ensonga lwaki buli omu waakwasaganyiza omuntu oyo at least walina okubeera nga amuyambira. Naye omuntu yenna nga gy'ali ng'owulirawo olina omutima oguyamba oba nga weetaaga muntu ayinza kugayidinga nangeri ki oba muntu ki exactly w'okuyamba wano ku SMX Media sobola nnyo okubeera nga tukikola kubanga abagagga gye bali naye nga bali busy nga tebamanyi ani exactly wakuyamba nga tajja kukiirako street gamba ono n'ono yet ng'abantu abo weebali. Kankutereko emboozi eno osobole okubeera nga ogyewulirako naye nga sinabeera nga ndikuterako kankusabe bambi subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Obanga sinava ku stage, allow me take a special moment okubaako kye mbasaba olunaku olwaleero. I found a lady backstage, omwana ono ali just 19 years old, ng'ali awo ne mama we nangamba Spice bankula erinnyo nenfuna kansa mu mannyo mu kamwa. So I was like, what can I do for this young lady? I'm just a one person, ndi muntu omu bwati, but we have hundreds of people here. She's called Shakira. Omukyala oyo yakatula senior 6. I was really touched because a young girl like her, she has her dreams. Naye okuba nti alina cancer right now, alaba ng'ebirooto bye bikomye. It is really sad. It is really sad. Naye mbasaba bamaama ne bataata. Omukyala ono mama wa Shakira banoonya miliyoni 10. Actually Alex Muhanji simanyi oba aliwalako n'omwami ono, they are into a campaign, a small campaign to raise some small money. Nganze Spice ze mufuye musikirize kale ntoleka ekyesatu kyokka sagala nnyo okugaba mukisa gwange naye katoleka ekyesatu ne contribution yange ngenda gikolera wali backstage naye nsaba yenna alina kyasobodde. Mami we agenda kusoma enamba y'essimu oba bagambe more details about her surgery. Mbasaba mama bataata, please, ayina 10, ayina 2, toswala bojjako emitwalo 10 twasigaza miliyoni meka ku 10 era ziba sente ezo zennyini. Omanyi nafuna 32 sagala nnyo okweteeka mu bintu byakubala. Banange mwebale bataata, mwebale bamaama, njagala tuve wano nga tubaza akasente. Big deal Musia, omusajja oyo ali so kind, nkimanyi agenda tukolera ekyenjawulo olunaku olwaleero. Yeah, big deal. Thank you so much. Atwadde emitwalo 2, nasabye emitwalo 3, mwasusizzaamu dda.
Banange, thank you so much. Shakira, be strong. You're going to make it through, okay? Thank you so much. Banange mwebale nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We mujje mukama abaddizeewo. Abaddizeewo. Valentine eno manyi osevinza obulamu bw'omuntu omu. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much. Alex Mohanji, tweyanzo tuwa platform eno. Banange, thank you. Mwebale nnyo batata, mwebale nnyo bamama. Mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We mujje mukama abaddizeewo. Mwebale nnyo. Kutaasa Shakira ku surgery ye gyagendako India. We need 100 million. Her mother is here. Alex Mohanji osobola omutuukirira oba kaleera. Thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much. Thank you. Agnes Muliro, nze nzaala Wisdom, omuyita pastor. Weird pastor. Mutabani waino abadde alina obulwadde bwonna obw'eriiso. Talwalangako. Wategeera ddi nti mulwadde eriiso? Nategeera Lwakusatu lwe yankubira essimu makya n'angamba maama omutwe gunnuma. Ne mugamba anyweko ku mazzi amuleyo ku action. Ziba ziwera ssaawa nga 2 ez'olweggulo n'angamba maama omutwe gweyongedde. Neeraliikiriramu era ng'omuzadde. Kati n'angambako nti bamutwalako ku kalwaliro akatini era ng'ekyakabaawo. Ne nsaba ne tukkiriza ne taata we ne tusaba. Ziwera ssaawa 6 ez'ekiro n'angamba maama eriiso litandise okuzimba. Ne tusaba ne tukkiriza obudde buke ku Lwokuna. Nankubira ne bankubira ku makya ne banne ba Owen baali nabo. Bangamba basula bweru nga talina kyayinza kuba ng'akola. Bakeerako eMulago, ali nkyava Luweero. Ne batuuka eMulago ne tutafuna buyambi mangu kuba liiso lyali ku sipiidi y'amaanyi. Ne tugendako eBombo. Twalina connections already ezituconnectinga ku badokita. Tutuuka Eruwo ne tutuuka Mengo ne libasobera mu lunaku lumu ne batusindikirawo mangu ne batuwano Mengo. Tutuuka Mengo nagenda mu sikaani eriiso ne libonga terina kiriruma naye nga liri mu kwepika sipiidi lijja lyokka. Naye tebaalaba kiriruma. Tujja ku kiliniki y'amaaso omusawo gwe batugamba abasingawo Mengo kuba connection zaaliwo ezitwala ku batuukirwako abasembayo. Nabo ne batakitegeera nga likulu olaba. Ne tugenda MRI wali wansi ne bamuzisikani zino ezasembayo ne bamuteekamu yenna okumusikaaninga. Kati tukime results zino tetwaddayo nazo tezijjirawo ku olwo kati ze tukimye naye oteraliikiriza bantu ajja kuba bulungi tukkiriza Katonda. Results bazibawadde babagambye nti obuzibu buvaamu. Tetunagendayo tetunazitwalira dokita. Tuzitwalira dokita atubuulire. Ebbanga lino lyonna mutabani we yali atawanyizibwako ku mbeera y'omutwe. Talwalangako mutwe yadde bulwadde bwonna. Era ekyo eriiso bwe lyamala okuvaayo omutwe ne guwona n'asigaza eriiso n'obulumi obungi ennyo. Olunaku lwe twasemba okukola vidiyo esemba naye olunaku lwo lwasembera ddala nangamba peza musina ngamba mwana ne omutwe gukolaki gunuma omutwe gunuma n'omutwe gunuma eriiso kolaki linuma ne mugamba mwana ogenda beera ki sitedi ne muga gyesifunaawo ku ddagala biki kyawo kanangamba kale naye nga aba yeebasika naye olwo ate bangamba sesema akolaki
nga pasa tebuzibu ki alongamba nangamba awulira akola ki awulira limuluma nnyo lingisindikiza ekintu okola ki nga lisindika linga lyagala ovaamu nangamba nfa mwana kati bagenda okudduka mu ddwaliro awo then netusinkana netujja wano Emmengo namukebera amaaso gonna bagamba tewali buzibu neriso lyomukola ki liyongera kuzimba so embeera eryo netali bulungi yazimba olunaku lumu paka nakakati ate liba lyeyongerako lizeeko amabwa mwana tali bulungi mwana omuyaayi esobagamba batusindikira Mulago then kati netujja ne wano Emmengo nkolako sikaani y'eriiso lyokka nga balaga eriiso liri fine then ne bagamba nti kati katukebera omutwe gwonna zino sikaani zineeno zona naye nga balaga nti ali fine eriiso era bali bikulayo bati balaga temuli kikyamu kyonna naye nga lyongera kuzimba ate nga limuluma yali kinyombeza anti kubanga ubbo emikwano gyaffe mikwano gye teri yapostinzi teri yabadde yapostinzi complain yabadde eva kufa ate abalala twasose kuyomba esigedde entulokaitulanga ate bona bakoze ki kati nga tekasobola kukkiriza era nabo nabakubidde sinimbayombe naye lwaki mulinze fe tuveeyo tusokayo tukole ki tuyombe muloke mujje mutandika opostinga mugambe nti omwana muki mulwadde aye tetwagala kabagala nedda ekintu kyonna kyona ekikwata ku muganda waffe tulina okukimanya ate balinda ate ffe tubakubira essimu esegendo bagamba ate kikola era nayombye nnyo jjujju nnyo bw'omutuuseeko ali mu mbeera tesanyusa embeera tesanyusa kuba eriiso kakibulu wabeera livaamu amaziga ate tezibikidde kati tumanyi katulinyendoza kiva mu basawo then tujja kulaba ekinaddako tujja kuba tubategeeza abantu